Njagala ngambe mmwe ngambe ne Museveni. Museveni si yasoose okukaka embeera eya mutabani we okumuddira mu bigere. Kyali kibaddewo ng'omuntu ali mu buyinza n'akaka embeera mutabani we amuddire mu bigere n'akola byonna n'ekitatuukirira. So omutogola lero nzize kwogera ne Museveni ku nsonga eyo nti agezezaako nnyo okukaka embeera ye ne mutabani we, naye I repeat, mutabani wa Museveni tagenda kutufugako. Embeera bagikase nnyo ne batta n'abaana b'abantu ne bakola batya, but mutabani wa Museveni tagenda kutufugako, oba mu bulungi oba mu bubi. Nkugambye bamupise jjo mu mitwe gy'amawulire. Patrick Kazaala bwana Mukasa leero ku NTV amawulire gino gy'emitwe emikulu. Okulondebwa kwa Muhoozi kisuubirwa okubanga bagadde kumusala ku ttutumu ly'abadde afunye mu by'obufuzi. Owulira mbw abadde afunye ettutumu mu by'obufuzi, njagala oyo omwana oyo tumusimbewo ne Mabirizi. Mabirizi oli yesimbawo ne Mabirizi yesimbawo mu mwaka kiye ne kyalya. Naye Mabirizi ne kyalya kye mwatukola 2016. So Mabirizi ne kyalya. So mbu mutabani wa Museveni abadde afunye ettutumu mu by'obufuzi mukakasa. Bakipika, bakikaka, bakola kyonna ekisoboka. Museveni amuseetula amusembeza kati ame komanda, kati general, kati ame komanda. Naye nga amagezi galina mu mutwe tasobola na kubeera sergeant mu UPDF. Eyaddala nga si ya kitaawe tosobola na mukwasa section nti agikulire wiwaawo byinjogerako mbimanyi. Tosobola mukwasa bantu 12 nti ye komanda waabwe, kuba kopolo atandikira ku 12. Amagezi galina mu mutwe n'enkola gyakolamu ebintu. Tosobola mukwasa bantu 12 nti abeeko kyaba abenga yabakulira nga yawa orders. Tekisoboka kubanga mutabani wa Museveni ne by'omugambye kati n'atambula n'atuuka wali agenda okudda nga tabijjukira. Tasobola kupasinga message nti evudde nekiridde bweti no. Eyo family oba Katonda banne family eyo Katonda ebbanga muka Museveni lyamaze mu bwa Minister of Education tatuulangako mu kakiiko konna oba mu lukiiko lwonna oba n'atuuza board meeting ya Ministry of Education oba nagenda mu kakiiko ka parliament oba nannyonnyola nti oba education yeyina ekizibu kino mutuwe supplementary. Kwigamba naye amawulire go gagamba mbu omwana kirabika bagenderedde kumusala ttutumu lyabadde afunye mu by'obufuzi. Tugenda biraba. Museveni si yasoose okupika mutabani we, ne mu Bayibuli mulimu abaakikola, naye ne kitasoboka kubeera. Ogwo gwe mutwe gw'obubaka bw'olwaleero. Ogenda kuwandiika Samwiri ekisooka essuula ya 20 olunyiriri lwa 30 n'olwa 31. 1 Samuel chapter 20 from verse 30 and 31. Owandike 1 Samuel again verse 16, chapter 16 verse 1. Samuel ekisooka essula 16 olunyiriri olusooka. Awo tugenda okusoma. Ngenza mu Secretariats. Maureen Skinika yakutusako programu eno. Maureen akola ku lususu. Osigala ku kalayo. Togenda kubeera nga bali
abeyerusa naye nga si beerufu nnyo ojja sigala kukalayo ng'oli nakyo naye ng'otemagana nga mukene. Premium Dental Clinic ekola ku mannyo ku baana ku bato ne ku bakulu ne ku size zonna. Gendayo bakugu balina obujjanjabi obuli ku mutindo gw'omulembe guno. Ebya transport oyagala genda Uganda oba kuva Uganda kutambula genda ku kisaawe kugenda wa wonna wonna sama Uganda ky'ekyokuddamu. Tulina omuzimbi, tulina ayokya enzigi, amadirisa, gate n'ebirala. Ate era tulina n'afumba ku mikolo gw'oyagalako gw'ogira mukuwe akukolere by'oyagala. Olwali waliwo omuntu anfunye angambye anoonyereza emyaka egi nga tanfunanga aweereza message akuba for good 2 years. Mukama Katonda mpulidde nga nswadde n'okuswala naye amaze n'anfuna nangamba anoonyereza emyaka 2. Banaye message ndina nnyingi ate nga nze omu ku bantu abasinga okuddamu message z'abantu naye munange munsonyiwe bwe mba sinnakuddamu lulibo olwo nenja nenkuddamu. Kale UPDF kwe muli UPDF mwe bentandise nammwe ne bannayuganda mwenna ebintu bye nayogedde eggulo ku flashlight ne ku ASPRC Muwire byakoze omulimu omulungi ennyo naddala mu UPDF olw'embeera yabaddewo beeriwo. UPDF bayongedde okukakasa ebintu bulijjo bye tubagamba. UPDF yesinze okukikakasa nti obusibe bwayo bulabika bwagala kweyongerako kuba babadde balina essuubi nti oba oli awo waliwo change eyinza okujja ne bava mu mbeera gye balimu ne beeyubula ne badda ne bafuna ku mbeera ennungi. Naye bwe balabye Museveni empiki zayingiza mu nju zaali mu kutambuza balabidde ddala ng'obusibe bwabwe bulabika baagala kumyumyula bumyumyuzi. So be basinze okulumwa, be basinze okwekanga, be basinze okutya ku processi zonna ezigenda mu maaso. Meeting ez'enjawulo zituula, message etambula mu mikwesese egy'enjawulo ku nsonga ezo mu magye. Nsabiddwa okuddamu ebintu ebimu ku bye nayogedde eggulo olw'okukakasa obukulu bwabyo. Ngenda biyita mu mangu. Olw'okuba waliwo pulaani y'okuwamba eggwanga lyaffe. Bulijjo Museveni ajja n'akola ekintu bw'amala okikola bwe pa ng'aleeta ba propagandist nga bajja nga babawugula ebirowoozo nga bwe baakoze. Museveni omulaba? Museveni tayagalangako PLU. Era kino ekyokulonda ono omwana PLU agisaanyizaawo. Kati kitegeeza agisaanyizaawo kakati muddeemu muzannye. Kati naawe bw'okitunuulira okirabe bw'otyo bo basooke basirike ng'omuntu bw'obanga otambula n'oteeka ng'obadde oyita mu nnimiro etali yiyo oba mu kitundu n'oteeka wansi engatto n'olinnya ku katule kajabe twa n'osooka n'osirika n'ogamba owulira oba wali yakuwulidde. Kati noddamu bw'obulanga tewali kyekanyize noddamu n'otambuza ebigere ebirala. Museveni kyali mu kutukola. Kati ba propagandist bo ne bajja nalabye Kiwanda nga agira abonaabona n'ebigambo. Ndabye abantu ba propagandist yes kakati yes. Okiraba? President tosobola kukkaanya na kumenya amateeka kuno okubaddewo kati kyavudde amugyawo n'amuteeka wano kati tulabe wano oba anaagira wano okitegedde kati awo kubanga president batuleke mu confusion nga tobitegeera ogambe wamma ndowooza Museveni PLU agisaanyizaawo. Bakulimba
Museveni ayagala kutambuza amapeesa 2 gonna gayingize mu nnyumba oba 3 naye muganda wange waliwo lwoyinza oyingiza amapeesa 3 n'otuuka ng'okuba emikaaga nga tolina woogiteeka okuba emikaaga tolina woogiteeka ng'oleese obuntu olwa n'obuyingiza mu nnyumba ne bwepanga bwe buti nga kada kakulembera kalya kkene kano kalya 3 kano kalya 2 kano kalya 4 n'olwoka okuba 6 5 gumu ate bw'otuuka okuba emikaaga gumu 2 7 3 4 ne 5 n'omaliriza nga totambudde bonna wabutumye mu nnyumba bwe buti omukaaga tegulina we gugenda tegutambula 5 tezina we zitambula ono n'alyoka atambula ku bodi nakuba n'asuula akake n'addamu n'afulumya akalala nakuba n'akulya ng'obuntu bonna bukyetuumyawo ekkene libuze kuba olina kusooka kutaggulula kano akekkene ko kagwe ekkene ne likubula kati no n'olyoka obonaabona n'ekkene kati n'otandika okuba obugundi n'ogenda obupanga bwonna mu kano akasembayo ng'obupeesa bwonna bulina kulya kkene okuba kkene pwa ng'ojjoosuulako kano okuba kkene pwa naye ng'ekkene libuze bulwokuba okuba 5-3-4-6 5-3-4-6 oliye n'atambuza ebibye n'akulya nga bonna bukwetuumyeko mu nnyumba bwe buti ulira nziramu okuwoninga enkiiko ziri e Uganda muganda wange mu gavumenti nzomanyi ntulamu mbeera mu nkambi zaabwe ez'enjawulo aba Museveni abatali ba Museveni aba UPDF abaki aba SFC bonna enkiiko zaabwe nyine empuliriza eziwulirayo muganda wange meeting ziri mu baminisita meeting ziri mu banene mu gavumenti ekiri mu UPDF babasuddemu ekintu mbuno Kayihura ajja kuba IGP babalimba ebyo balimba Kayihura tajja kuba IGP Kayihura bali ayo balina ebintu bimwe bannange Museveni agenda bazanya omupiira ulira nno wamma okusooka byonna veterani wonna wooli ng'oli veterani ng'okyali mu kasupu tandika okwetereeza bw'oba oli munnayuganda ng'oyagaliza Uganda emirembe ng'oli veterani wonna wooli tandika okwezigula tandika okukola ku lodi odduke lodi emmayiro ng'emu enkya odduke 2 luli odduke 3 otereze amawuggwe bulungi bw'oba oli veterani ng'oyinamu nga tonywedde mwenge kukutuka yongera okwebeereramu tutuuse we tukwetaagira pasita tunakusangawa gwe sooka weetereeze sooka weegogole bulungi baveterani mwenna mukubibwa omulanga mwenna mwetereeze mwenna mwegogole bw'obanga oli ddala mu veterani nga oyagala okulwanirira Uganda owa UPDF wenna nga gy'oli oli mu UPDF nga bw'otunuulira ku gundi y'essaati y'obwoti olabako fulaga y'eggwanga Uganda nga oli wa protectinga Uganda kubanga mwenna mukaanyiza nti eggwanga lyaffe liri mu buwambe ofiisi zonna muziraba zikulirwa bannamawanga aba bano be babakulira naye mmwe mukola donke waka kuba mmwe kowa gundi ya UPDF bw'obanga ddala oliwo protectinga Uganda flag eyo yesaawa yesaawa temwina bwe mugenda kwekwasa mmwe bali mu mawofiisi mmwe mu implementinga orders ezisanyawo Uganda era mmwe musobola okukola okudunula Uganda so essaawa etuuse siba veterani bonna tugendera mu mitendera lindako aba UPDF mwenna ng'oyagaliza Uganda emirembe ng'ebiriyo bikunyiga bw'oba osobola kuddukayo dduka naye bw'oba odduka tolekaayo mundu yo dduka nayo
Bamuseveni tebayinza kubanga beekuŋŋanya ku mulembe ogutwaliko social media. Omulembe ogutayina mpuliziganyanga ze tulina ffe ne tulema okuconnectinga ku mulembe guno. Enamba yange eri +97433939639. Feze eri eyasooka luli gyeri eri safe. Kakati mmwe mwetereeza ab'omulundi guno nammwe mwetereeze. Duka bw'oba dduka n'emmundu. Mwabali mwatirale ng'oli mwatirale muli mu mmundu ennene. Bwe mulaba nga bakyusa nga babakyusa okubajja we mubadde mwatirale mu mmundu ennene. Wakiri genda ne safety pin, gendayo n'ekintu ekinaabawo obudde okutigiinya okubanga tebamanyi kiki kigize. Temubalekera atirale nga namu. Wakiri genda ne safety pin, genda n'ekintu kyonna kyonna ekigira nga bo bwe batuukawo. Tebalina kye basobola kukola. Bw'oba oli munnayuganda yagaliza Uganda emirembe wano we tuli. Ifo bwe tutakinasula kusooka, bo bennyini bajja kyenasulira ffe tubaanukule. Naye tebalina bwe batuwona. Nkugambye ekibagoba okusinziira ku mitingi zaabwe baagala kwewamba mu gwa 7 gwa mwaka guno. Byonna ngenda bibawa. Gwa 7 gwa mwaka guno gwe baagala okwewambiramu. Nziramu okuwoninga b'amagye bano. Katumba Wamala, Erweru, Samuel Kidingi, Diki Orum, Mbadi, ne Leopard Chanda. Ndudde guno mwaka gugenda kuba guno mwaka okuva omwaka oguweddega n'amannya gabadde tegava mu kamwa kange. Era olwaleero ge gali ku boodi Museveni gali mu kuseetula. Njagala mukakasa nti Museveni ayagala ku implementing ebyo byenzize mbogerako omwaka mulambe emabega. Mmwe bwe mukaba ne mugamba waawe breaking news loke kyafudde si lwaba yafa. Baba bamutadde emabega omwaka mulamba. Nga buli kye bakola bamubala buli we bamuteeka bagenda omuleeta omuwa obwa assistant IGP nga bo balaba mulambo. Kati mmwe muweereddwa omukisa nti ebyammwe tuzze tubyogera omwaka mulamba emabega. I repeat, Katumba Wamala olaba tebakwogeddeko naye si kuba nti nno tebakwogeddeko. Bwe bakuteeka mu firiji obeera awo oli mu firiji bo tebafuddeeyo wonna we banayagalira we bajja okujjirayo bakulye. Saatuuka wano munnange nze nabeerera ewaffe ng'enkoko gigoba namba ne musala enkoko ne mujja bwe muti nindo tuuka wano mbu tugenza okugula enkoko nga tugenda mu firiji ngo tebatugirayo ebiyinja. Ekiyinja mbuno tugula nkoko nimbabuuza muno kino kiki? Enkoko ebeera mu firiji nekwata oguyinja ice neŋŋamba wallayi nabirabira wano ffe Uganda tulya fresh. Wano bateeka enkoko mu firiji nekwata ekiyinja era olugula ogula kiyinja n'ogenda bw'oba onookigira n'osooka n'oginnyika n'emerutinga n'esooka eddamu n'efuuka enkoko. Kati ye Katumba Wamala bamuteeka omu kiyinja kya ice kiri awo. Katumba Wamala anona ngamba amaalo naawe tobirabangako nawe wabiraba wano. Nawe wabiraba wano. Uganda wali ayinza okulya ekiyinja ky'enkoko okakasa? Wali ayinza okulya natuuka wano nendaba amagi agaliko expired date. Nembabuuza enkoko yegabiikirako enkoko yebiikirako expired date zino zijja zitya? Enkoko ze waffe ziriika enkoko erina stamp mu lubuto. Nze wano sirya amagi. Ejje liriko mbu expired date ng'ennaku z'omwezi 7 mu mmeka. Kiri wano. Nammwe mwabirabira wano. Kati ate eri awakana mbuno tewaliyo giriko expired date. Enkoko z'Abawarabu zina expired date muno. Nagamba sijja kulya magi ga wano. Ani gwe muliisa kemiko?
tonnagayita maalo muwulire nziramu kye nabagambye eggulu mbadde abadde CDF ne bamuleeta mu gavumenti Minister wa Trade Nyakairima yali Army Commander ne bamujjayo ne bamuleeta mu Ministry of Internal Affairs yamaliriza wakufa. What is a common now? Common element now. What is the similarities between Mbadi and Nyakairima? Both of them nema Luzungu. Bombi babadde ba Army Commander. Bombi ne bajja mu ministry. I will move consciously Mbadi. Lokechi bamuyita Southern Gua Somalia ne bamuleta ne bamusembeza wano ne bamunyiga. Katumba Wamala bamujjayo ne bamuleta mu government ne bamunyiga ke ekitundu. Ne bagamukuba twa omwana naafwa era Katumba Wamala mu bigambo biye abamusembeera bagamba era nafa era banzita. Ate munnango oli akuttira omwana era banzitako ekitundu kyo kyafwa era ye Katumba Wamala oyo gwe mulaba atambula mu Luganda bakiyita kiwuduwudu. Ekiwuduwudu kye kitambula nga tekirina mutwe. Katumba Wamala yawulira omutwe bagujjako mu bigambo bye. Nze tewali olaba mpulira Museveni byayogera ye mwe mumanyi ekifa ku Museveni. Museveni omukono gumuluma bayinza n'ogutemako nno ate mbyogera betu ne mulowooza nsaaga kati bw'abajja mu bantu gonna bagusanyalaza gonna kubenga eddagala terikyakola bagusanyalaza n'abanga takyaguwulira mwe mumulaba kubambaala yenna atambula abambadde bwati nemugamba ye omusajja ng'ennaku zino alina amalala kati mwe mugayita amalala abalwana na mukono taguwulira gwonna bagusanyalaza okuva eno paka eno mumulaba guteeka wano bwati alwana agulera naye taguwulira ate byembagamba temubiyita mbuno nnimba weewaawo bwe mulowooze mbuno makyati omusajja afa muno omukanya mugamba enyonekana akasajja tekavvubuka abaami batandise okuwulira akaliro embeera bazitoweredde batandise okuwulira nti kakati Uganda efunze. Mwami Museveni yakkiriza nti akaddeke keeko kaweddeko. Yalema okuteekateeka omusika ng'akyalinamu embavu. Yalema okuteekateeka omwana oyo ng'akyali mwana muto. Owulira bino omwana akubye emyaka 5 lwe bagezaako okumuteekateeka nti abeere pulezidenti w'eggwanga lino. Ate nga obuteekateeka kwe bamutuuzawo butuuzi atulewo ku kibuli ku mpaka. Si byakugamba nti omwana muteeketeeke ng'omuntu gw'osobola okugamba nti waakiri asobola okukulembera eggwanga kuba ateekeddwa okumala ebbanga. Okuteekateeka kwe kumuwa bifo mu magye nti kati olinyiisiziddwa eddaala, kati oli jeno, kati olwaliwo gw'oduumira amagye g'eggwanga gonna. Mu ngeri eyo nga baagala akozesa obuyinza obwo nti awambe kitaawe. Taata eyalema okuteekateeka omuntu ng'abalaga nti yekka y'asobola okukulembera. Olwaliro beebuuza tukikoze tutya? Bwe nvaawo tuleka waani? Ani asobola okuprotectinga emmali yaffe gye tubbye ku bannayuganda neesigala ng'eri mikono emituufu? Balabira ddala nti Muhoozi yasobola okukola ekintu ekyo. Kyova olaba bamulinyisiza eddala kaakati yakulira amagye gonna mu ggwanga Uganda. Budde bwonna muyinza okuwulirawo okuwambibwa kwa pulezidenti ng'amagye gamuwambye. Bwe amagye bwe gawamba kitegeeza no top leader waago yalina okutuula ku ntebe wa pulezidenti. Naye ng'ekyo bannamagye bennyini bakitunuulidde bagamba tetujja kukkiriza. Oyo omwana okutukulembera waakiri okufa okuggwaawo. Bannamagye beekyanze beekumyemu ogutaaka. Museveni asattira kuba naye ekirwadde kimubala embiriizi. Tamanyi ddi lwabeerawo ddi lwavaawo kubanga naye akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu. Kati bannayuganda twesabire. Tulowooza okulonda Kyagulanyi Robert Ssentamu akyuse eggwanga lyaffe. Bo bamulaba nti asobola era ayinza obbasoza obuyinza. Tebamuwadde chance mutuusa mu kalulu ka 2026 baagala kwewamba mwaka guno gwennyini. Teweerabira
nti amagye bwe gawamba gasobola okuteekawo etteeka nti tutaddewo emyaka 8 nga ffe tukulembera amagye gegakulembera eggwanga nga bwe tutereeza ensobi ezibadde zizze zikolebwa pulezidenti abaddeko oluvannyuma lw'emyaka 8 tulyoke tuteeka akalulu ka bonna bannayuganda beerondera omuntu agenda okubakulembera tewali ayinza kubalemesa kubanga be babeera n'obuyinza be babeera n'emmundu be baba ne constitution ng'amateeka bagakyusizza eddwaliro fu nnyo okusinga ebirala ne baggalawo eddwaliro naye leero tebiri mu NUP kubanga NUP yeetera okukyakalanya ebintu bya gavumenti buli kye babagamba NUP mu malwaliro tetuliiyo mu masomero tetuliiyo essomero lyakubye abaana era balabiddwako nga babajjayo nga abasajja basitudde ogusenge ebitaka biyiika kuliko emmuli banalima both of them naye mumanye oluzungu bombi babadde ba ame komanda bombi ne bajja mu ministry awo move conscious Lembadi Lokechi bamuyita Southern gwa Somalia ne bamuleta ne bamusembeza wano ne bamunyiga Katumba Wamala bamujjayo ne bamuleta mu government ne bamunyigako ekitundu ne bagamukuba twa omwana n'afwa era Katumba Wamala mu bigambo bye abamusembeera bagamba era nafa era banzita ate munnange oli akuttira omwana era banzitako ekitundu kyo kyafwa era ye Katumba Wamala oyo gwe mulaba atambula mu Luganda bakiyita kiwuduwudu ekiwuduwudu kye kitambula nga tekirina mutwe Katumba Wamala yawulira omutwe bagujjako mu bigambo bye nze tewali olaba mpulira Museveni byayogera ye mwe mumanyi ekifa ku Museveni omukono gumuluma bayinza n'ogutemako nno ate mbyogera bantu ne mulowooza nsaaga kati bw'abajja mu bantu gonna bagusanyalaza gonna kubenga eddagala terikyakola bagusanyalaza n'abanga takyaguwulira mwe mumulaba kubambaala yenna atambula abambadde bwati ne mugamba ye omusajja ngenda kuzinayina amalala kati mwe mugayita amalala aba alwana na mukono taguwulira gwonna bagusanyalaza okuva eno paka eno mumulaba guteeka wano bwati alwana agulera naye taguwulira ate byembagamba temubiyita mbuno nnimba weewaawo bwe mulowooze mbuno machati omusajja afa muno omukanya mugamba enyooneka n'akasajja tekagwako buvubuka bannange Museveni ayongera kudda buto omulaba ekifuba omulaba bannange omulaba Museveni muri mutya omukono taguwulira era bamugambye ekisobola omuyamba bagutemeko bagenda ate bwe banaamutemako ne bamuteekako ekipulasitika era nja babuulira nti ekyo kipulasitika nkugambye bateesa kugutemako Samuel Kidingi ndudde nga nkwogerako gy'oli simanyi oba omanyi Oluganda muteeso gwe omuteeso wange Samuel Kidingi Erweru ndudde nga Erweru watta abantu beekaseese Museveni talina kyakwagala kumwadivaizi nga bakulimba kuba mutabani wa Museveni tayinza kutula mu ofisi nga mwoli tayagala yadde mbuno gwo mumyuke no akutya kyebavudde bakola mu ofisi ya Museveni yaba akunyiga Samuel Kidingi mutabani wa Museveni yagenda okwenyigira kuba gwo mumyuka nawe Leopard Chanda atache simanyi military atache nawe you're not safe kubeera bulijjo kulada yangojja mwenna amapesa nga bwe mbadde ngogera mwenna bwe babaleese naye mujjukire mwe bamaze obbayisaawo naye emabega wammwe waliyo amapesa amalala agajja mapesa ki waliwo ndudde nga nkibagamba
mission ey'oku eliminating aba senior UPDF officers. Erimu abantu bano wammanga. Nga Museveni ne mutabani we bakulembedde. Mwe ne babayita ne muddako. Mabega waliyo amapeesa agabagoberera. Kati njogera n'abazannya ludo. Waliyo Asafunya Kikulu. Waliyo Muhanga Kayanja. Mujjukira Muhanga Kayanja nga agamba nti Lokech abadde mukwano gwange era eggulo twabadde ffenna nampa ne chupa ya wisiki kuba twali ffenne Somalia. Epeesa liba lisembe emabega liba n'emikisa mingi nnyo okujja nga lirya mwenna abawedde era bw'oba olina epeesa ly emabega ng'eno eriyo amala g'otambuzaako bw'oti lino toliseesetula okujjako nga diryo yaliddiridde ono amala vaawo nono n'avaawo kati emabega wammwe waliyo Muhanga Kayanja waliyo Asafunya Kikulu amanya ago mwenna nga bwe muli kati ku boodi ya UPDF mubadde temuva mu kamwa kange mulowooza mbadde mbajjawa era why now nti lwe muze ku boodi kati mwongere okwebereramu gwe erweru watta bannayuganda naye twagala ffe tuba tetuyinza kukkiriza kuwayo mu mikono gy'Abanyarwanda. Bannange mutabani wa Museveni ati erweru weewaawo oyo omwana tasobola kutunula gundi erweru mu maaso bw'ati ne bagasimbagana bwe bati tasobola era Museveni tayagala kulekawo erweru erimu ku peesa eri kyabasibye erweru erweru Katumba Wamala Mbadi Dikyo Room Samu Kidingi ne Leopard Chanda simanyi Leopard Chanda mwegendereze nnyo abasajja abo UPDF mwenna mukimanye kuba senior officers bammwe abo oyo yenna afa oba abadde mu kisenge n'azuukuka nga yafudde oba blood clot oba accident oba masasi abavunaanyizibwa bali abantu Museveni mutabani we Asafunya Kikulu Muhanga Kayanja abo be balabe b'eggwanga kati be tulina bana abo bana kati be balabe ba UPDF gwolabako ng'osobola omufumita ekiso mu kutu tolinda waliwo omwana yansuubiza okuba Museveni esasi mu mutwe naye mwana gwe olunaku lumu nja kugwedda lunze nkwogere ng'oluddewo okukola ekintu kino otulekera okuzuuka tukebere ku masimu tulabe ba breaking news etuuse ate njogera ebintu bino mulowooza nsaaga waliwo omwana ali kumpi ne Museveni awo naye omwana bunaku annimba gwe mwana gwe